naye basobodde okuba nga battako abawera n'abantu ba bulijjo bagende ku bisago. Bukyanga olutalo n'olutandika mu Gaza, abasajja n'abakazi, abaana n'abakadde ne bamukwata mundu abaakafa bali 28,000 abono nga Palestina. Abaisirairi baakafa 1,705. Ekyo nno bwekityo bwe kiri. Kakati Netanyahu agambye tewali kuzikiza era paka bwe banaatereera abasajja Abapalestina. Amawulire gano wenzo gakubuulira nja kutegeeza nti Netanyahu wetwogerera ku budde buno nga yavadda nga si musajja mwangu kankuzeeyo mu 1995 mu kampeyini ezaali zigenda mu maaso. Isaac Rabin omujjukira? Yes. Isaac Rabin. Rabbi oba Rubino. Rabbi njaga kubalaga nti kino ekimu kyemulaba naye kuzzaako emabega nga tebannaba kulonda mu 2006 abasajja ba Hamas okutwala ekitundu ekyo kati. Isirairi yali emaze emyaka 38 nga yekulembera ekitundu ekyo, nga be bananyini ekitundu ekyo ne bakubagana oli n'abalya ne baagala abasajja abali mu West Bank bafata bakrossinge batwale obukulembeze ne babawa. Hamas olwamala mu kulonda nakikunyumizaako nebweddiza. Kati wadde balwanagana nga mbadde nkugamba ate kuva dda ng'abasajja bano Katonda yakiteekawo bajja kulwana paka Abaisirairi n'Abapalestina. Anti bangamba baba kolimira. Nakugamba nti omwana gwe bayita Ismail ne Isaac nagamba be Baisirairi, Ismail be Bawarabu. Ontegedde kigamba. Kakati nkuzizza mu 95 mu kampeyini ezaali zigenda mu maaso ekibiina ekya Netanyahu kyatandika okwogera ebisongovu eri Isaac Rabbi. Era Isaac Rabbi mu kwogera ebigambo ebyo abantu ba bulijjo bafuna keesi ne bagitambuza ku lw'ebyo bigambo bya Benjamin Netanyahu. Eyali agamba Isaac Rabbi yali musajja wa Labour Party. Kakati ono yatambuza olugambo propaganda ng'agamba nti ono alinyanga munazzi tasaana enkulembera ye n'embeera tayagala Abaisirairi tasaana kukulembera. Kakati gundi omusajja wa intelligence okubuuliriza n'okunoonyereza n'alyoka agamba Benjamin Netanyahu tebigambo by'oyogedde tobiddamu byawula bireeta obukyayi mu bantu bimenyewo. N'agamba nagambye nti omusajja ono ebikolwa bye byonna byabanazi nakoze eki sirina kyengenda mmenya. Hitira yatta Abaisirairi emiliyoni 600. Osajja tegamba kyagenda kuli njaga balaga abantu olutalo luno jerufa. Kakati abasajja Abaisirairi bagamba nti ono Rabbi bwati Rabbi bamukuba amasasi ne bamutta. Propaganda. Abaisirairi bakuba Rabbi amasasi ne bakola ki? Ne bamutta. Propaganda. Naye nga Kano Heron yali amiitinzeeko Netanyahu ng'amugamba ebigambo byogera bya butwa. Heron ng'amwegayirira nti byogera byaki? Wadde Rabbi yagezaako okwetereeza Abaisirairi bagamba nedda gw'olabika ebikolwa by'abanazi oyagala tuzzaayo mu buwambe katukukube era nakubwa. Otegedde? Nkuwulira. Nja kuzzaayo mu kyasa kyabiri 20th century nkulete mu kyasa 19 19th century. Ebyasa byonna byekugambako bano abasajja bali babukubundabunda mu 1948 Bungereza n'Amerika forcefully babaleeta mu ggwanga eryaki erya Palestine babeeraawo.
naye nga jjukira nti bano abasajja Abayisirayiri baagala obayitako ne mu Afrika naddala mu Uganda ekalamuja nekigaana Abayisirayiri bagamba nedda tuveeyo nekigaana mukubagana emmundu ezi bakubagana 48 Isirayiri balitongozanga eki ng'eggwanga Apalestina tebabawa ggwanga basigala babunda kyemuva mulaba nga Isirayiri eri wakati mu Bawarabu Lebanoni Syria Karta osegera benyizaawo Yemeni basajja benyizaawo ne Egypt eri awo ontegedde nkuwulira oluwandanda bwe Gaza nakugamba luli kilomita 50 ku Mediterranean olubalama lwa semayanja 11 kilomita saidi ya Egypt naye wano wonna wasigadde zibodaawo Isirayiri yekola ki yekontrolinga Isirayiri yebawa emmere Isirayiri yebawa amazzi Isirayiri yebawa amasanyalaze Isirayiri yebawa ebikozesebwa byonna in short yebategeerera